akayiringu naye ekisuuna ekyo ekigambo nedda toyinza kiyita muntu yakuwoomera kiro we tutaali oba misana oba mwali mu mmotoka oba mu lediyo y'omusajja bakolanga pulogulaamu emu babiri oba baali kubukedde ku lediyo oba mwaliwa toyinza kukwata kigambo ekyo n'okiyita munna akayiringu akakuwoomera bwe katyo ogutaali gumu egitaali ebiri kati ffe ebyo tubijjukira oba wanywa kyaggwa ewawomerwa kiwaga ate kati tunaabeera ku olwo naye munnange bamba gy'oyisa olw'olumu ensamu gye wali ofumbyemu tefuuka kitamutamu suuna ajjeko ekigambo kayiringu akayiringu kakati era kubanga gwe kati wali olabyeko ente nga mbuzi egirinyira era ente erinyirwa nte yes embuzi ku mbuzi akayiringu kuki ku kayiringu n'abakazi babaagala nga balina kibakola ki kibabeetaagako omuwala asobola okujja nga bw'oli wano mayanja n'agwa mulaavu naawe naye ng'akwetaaga okukunyweza akutwalire kampuni gy'alina etunda emmotoka ogule emmotoka bakucupule emmotoka agitwale ate akukyawe nambwa yayinza okuba 100% ayagala suuna nga mukwano gwe omanya ebintu bya laavu bizibu nti gwoyagala abatakwagala naye nze kyenasaba nambwa ebbanga lyonna kkiriza okkakane ng'omukazi bw'oba omanyi nti ekituufu byaddala omwami oyo yakuwanga ssente ezo ng'ozitwalayo butuwazi nga sigwa wakwata mu nsawo n'ogula ettaka eryo gamba taata w'abaana bo nti mukwano mirimu gye nakolerera ettaka lino n'obudde bwe nateekamu n'omwana gwe nkuyinamu baako kyompa guwe kalinaayo omukazi taddiba olaba wano nga ndi kayiringu nga gye mpite walaba ndaba siri kayiringu okitegeera ompulira sirimu buwomi nga gye abalala bo obuwomi babakola ki nga babuwulira nga babumpuliramu batya okitegeera nga bwonowooza ngeno omwana ago omwana omukazi oyo muyitirivu tebiwoomera matama ameka abiri muve ku banandaba batya mutereere taata w'omwana ne maama w'omwana bantu banaagamba batya nti bampangudde banaaba bapika tebabiriimu muve ku bapisi nze nditi munambwayo tetuva ku kalina mwebaliwa mwebaani nambwayo bwali bafa eddogo n'ebikolimo n'ebirala muli baayo banenze kankubuulire era nambwayo weebaze nnyo suuna nti famire mwava temuli balogo anti nze nenkakasa nti nambwayo kalina eyo gye weesibyeko kalina ya mwannyinaze bituufu ambuulira bituufu nze nambwayo mba nja kulogerako mwannyinaze ologerako mwannyoko suuna tugenda kukuloga zibala kuba ndi mulogo nze mba ngenda kukuloga okitegeera mba nja kukuloga okitegeera era nze ngamba nnyo abakazi mugenda kugatta bizinensi n'omwami jangu sooke tumuloge nambwayo suuna oyo taliimu ddogo oyo kyekizibu ekiriwo tukwaniriza nnyo bwemboozi mu UG ne ku Trendy gwatulaba wonna w'osinziira okutulaba tutanduludde ku bigere ne tujjako saidi zaawana ekyengera mu kaseera kano bwe tuli era nga tuzze ewa Senga Madrini senga mu kugamba mwanja nsonga musensula nsonga eri abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi so olunaku olwaleero wenzize era ng'ensonga ezituleese za mwana muwala n'ow'obulenzi so na Beeni ne Nambwayo awo tugenda okutandikira awo ate n'ekifo kino tujja kuba tukubuulira kifo kiwano we tuli mbeera kyeriwo tutandikira awo nesooka okkirize Senga Madrini akubuuzeeko omulungi andaba njagala okubuuzaako bwemboozi mu UG ate ne Trendy mwebale kubanga gye muli mwebale kutulaba mwebale kutwagala mwebale kwagala mayanja ne ttiimu ye banange abantu beevaayo ne baga nti tujja kwagala omwana ono weebazanga kale mwebale kwagala mayanja amannya gange nze Nabukera Sala Madrini njuba lya mwami nalifuna awatali kulibba watali kulyekwenya kwenyezaako watali kulyekukuutirizaako erinnya balimpa traditionale ne balimpa mu ddiini ne balimpa mulaavu kale erinnya kale ne liba lyange bwetyo nefuuka Nabukera Sala Madrini njuba ndisenga omutendeko obulungi
ate nga ndi mukyala akozesa eddagala ery'obutonde emirandira n'emiti okujjanjaba abantu. Ndi mukyala musuubuzi, ndi TV presenter, ndi maama, ndi muka musajja yenza atudde wano olunaku olwaleero. Kale senga wano we tuli wa tasike tutandikira awo. Tuli Kyengera opposite Equity Bank wansi mu basement. Era oluka basement bwoti n'otunula mu basement olwakukirira bwoti ojja kulengera lebbe yakka etaddeko Nabukera Organic Center. Awo wennyini ojja kuba otuuse bulungi wasenga Nabukera ndyoke nkujjanjabe buli kirwadde ekikusumbwa gwali eyo. Era abantu abali mu bitundu ebyenjawulo abali ewala Kyengera ye solution. Mujje Kyengera okuwona gye kuli, ebizibu bya mukwatibwako gye kuli, buli omu gyali abali ebweru w'amayanja, abali emitala w'amayanja, abali amatala w'eggwanga lino Uganda, bannaffe abali ndowooza kange musize ebweru eyo mwenna w'osinziira oba oli wano waffe Uganda. Nabukera Organic Center Kyengera opposite Equity Bank wobojja ebizibu byonna tubikwatako okuva mu ddiro paka mu kisenge. Oyagala kalooko kusiba ku musajja anywere, oyagala kusiba ku mukazi anywere, kati singa munafu gwe tugenda okwogerako yasooka kujja mu Nabukera Organic Center n'anyweza omuntu we singa bakkanya mujje tubawe ekibaleetera okukanyisa muve mu ntalo mu maka, mugobe entalo mu maka, mweyagaleko nga ffe bwe tuli. Bannange ffe obufumbo bwange entalo zonna zifuma. Yes, bagamba ebiseera ebisinga mbwa bakyogera bulina olulimi lwe bakozesa nti omuganga teyeeganga. Nze nasooka kweganga siri ku olwo. Weeganga ntale ewange kakati n'abalala mujje mbayambe. Gwe yonna gy'osinzira jangu twogere ku nsonga gy'owulira ng'ekumazeeko emirembe. Olaba bwe siigikumalira kasenge weekali ate ng'eddagala buli kirwadde ky'owulira kitawaanya eggwanga lino oba gwe omwana afulumya eggwanga lino yonna gy'oli. Noonya senga Nabukera si mwogenda gibateera waawo wansi. Tugenda gisoma nga tumaliriza. Ne wano katugibaawe tunagiddamu eyo emabega. 0758724 so enamba eyo gikube obanga tandula ku bigere kujja Kyengera soko gikubeko ombuulire kyokola ki kyoweetaaga. Nyinza oga delivery ndiba kusindikire nakyo nkisobola okukikola. Kale mujeyambise nnyo ennamba obadde n'ensonga senga muwala wonna mbwa yakyakutta akati ne Suna Ben mu Namasaka munno oluvanyuma n'omuyita akayirimbo ne gwe oli weegunduluwe. Nze ndi mu Namasaka. Oli mu Namasaka? Banziika Masaka kukala amatendo Vira Maria kitabaazaawo. Kakati Suna Ben mutabani wo n'ennambwayo otwala lukyagana mu maaso otogerera essaawa zino nga ebigambo bikyagana mu maaso newankubadde ennambwayo ebyo birabika nga asirisa alinda ekiddako naye nga ebintu si birungi nnyo n'akatono. Nambwayo alabika nga afunyiza era asibye n'amaanyi nnyo ng'agamba ayitava mu nnyumba olw'ensonga nti alinako amaanyi ge newankubadde nti abantu ab'enjawulo bavudde okwogera ku nsonga eno naye nga buli omu abantu abamu buli omu ayogera bibye buli omu ayogera bibye wewawo ne Suna naye kennyini esi mumativu era naye bingi byayogera okusinziira nga bw'alaga newankubadde yavuddeyo n'agamba nti omukulu Kamoga era na buli wadda buli kimu kyayogera alaga obutali bumativu eri Mwami Kamoga ow'ettaka aga nti yeekubana n'ennambwayo okumubba. Ebigenda mu maaso kubanga bwe ndaba abantu abamu bagamba nti nnambwayo no yalibanga alina akakodyo kasalaasala okulaba nga atwala ettaka ne kalina ya Suna Ben. Kakodyo kyako weewaawo omusango gukyali mu kkooti naye tegunaba kusalibwa nti ono ye mutuufu oba ono. Okusinza ku kiwandiiko kiri ekyasemba okufuluma ekya kkooti nga kigamba nti Suna Ben kera okuleeta abantu abajja okucyankalanya awaka paka okutuusa ensonga zino nga ziwedde. Naye kati Kamoga ye agamba nti ayagala Suna Ben amuliyirire obukadde 9. Kamoga Suna we ayiririremu omukulu Kamoga olw'ensonga olw'okumwogerera nti mubbi ng'agamba nti kimwononedde erinnya kimumazeeko emirembe ne bino bifaananako ng'ebyo. Tugenda bikwata mu bibajjo tujja sooka ne Suna ne Kamoga
Suuna tayinza kuva mu bbanga n'agamba Kamoga nti Kamoga muli bayaayi ng'amanya amateeka galamula nga musajja yadde munange yava Masaka naye nga Kampala ono amuluddemu ng'era alina abantu abategeera bamugamba obulungi nti amateeka gakola ki gyegali ate era ng'akimanyi nti Kamoga alina balooya n'asigala ng'alumiriza nti Kamoga wanziba Kamoga wakwata akayiringu naye Suuna ekyo ekigambo nedda toyinza kiyita muntu yakuwoomera kiro we tutaali oba misana oba mwali mu mmotoka oba mu lediyo y'omusajja bakolanga pulogulaamu emu babiri oba baali kubukedde ku lediyo oba mwaliwa toyinza kukwata kigambo ekyo n'okiyita munna akayiringu akakuwoomera bwe katyo ogutaali gumu egitaali ebiri kati ffe ebyo tubijjukira oba wanywa kyaggwa wowomerwa kiwaga ate kati tunaabeera ku olwo naye munnange bamba gy'oyisa olw'olumu ensamu gye wali ofumbyemu tefuuka kitamutamu Suuna ajjeko ekigambo kayiringu akayiringu kakati era kubanga gwe kati wali olabyeko ente nga mbuzi egirinyira era ente erinyirwa nte embuzi ku mbuzi akayiringu kuki ku kayiringu tuvudde waawo kakati ojja kunkubiza bwereere naye nga bw'okola bw'obibalabala biba bitya era mayanja mulekerawo okulooza nti mugenda kwenda ku balalu ogambe gundi nti wali mulalu omulalu nawe oba mulalu kubanga bw'obalirira ennyo abantu tugenda ku bantu embwa ku mbwa ente ku nte leka kuba mukazi oyo nti kikazi gwe oli kiralu nawe yakigendako waliki nawe oli mulalu yes kati ebigambo ebimu bwe tubanga tubivuma bannaffe betukyayo oba betukyayagala manya nti womuvuma nti oli musiru nawe oli musiru kiki ekikwagaza omusiru nga gwotegeera naye eryo erinnya ddyo lyenjagadde osangulawo talimuyita tamuvuma ate Suuna tavangayo mu mawulire tugamba nti si maama w'abaana be okitegeera naye yavudde n'agamba okusookera ddala twayogera ku lubuto muddoboozi lye ndinoonyeza limbuze twayogeranga ku lubuto senga nga tetunagenda wala byonna bye twogera okimanyi nti senga kukubiriza wano abaami nogamba nti bannange omwami funa omukyala mukole mwenna mwezimba ebintu bitambule naye okimanyi nti ffe abaami tugenda kutandika okubeeraliikirira okukola nammwe olw'ensonga oba ffe okubeeraliikirira ffe okweraliikirira mmwe olw'ensonga bakyala mutagetinza abasajja abaana bye bakozeewo nga musalasala amagezi gonna okugwa mu kitimba gwe wezza ennyumba yange oba ebyobugagga byange byenkoze nebibera mmotoka olw'okuba olina lisiiti eriko erinnya lyo oba ekintu kyonna nga mwekwasa tukoze ffenna nateekako ezange mutubbire awo muli muzannyo omanyi nze nina ekintu kyenjagala otegeeza eggwanga mu kitegeero olwaleero nti amateeka gye gali era ne balawyers gye bali bannange amateeka gasobola okusalawo ekituufu kyekiriwa Sarah Madrid siyinza keera nkya tugeze nga nze ne mwami Juba kale kangese ku muntu omulala omwana omuwala bwebyaffe ate biyinza obuzaabuza abantu omwana omuwala tayinza keera ku makya n'agamba nti ettaka lino nti sente zino nagula ettaka lino ne Mayanja nga Mayanja wagenda n'ogula ettaka lyo ng'endagaano yiyo omwana n'ava mu bbanga n'agamba nti ettaka eryo twaligula babiri Mayanja ebyogera ku ttaka eryo gwoba obirina lwaki tokuba omuwala oyo mu kooti aba yajja wa lisiiti egamba nti ettaka lino naligula ne Mayanja ng'ettaka waligula weka Mayanja nga bwewamwebakako lisiiti neyingira nekufulumamu negenda ewuwe nafuna obuyinza obweteeka ku kyapa oba ku ndagaano Suuna Ben issue yedibweti agamba nti bwe yagula ettaka ewa Kamoga namba oyo yamutwalayo mukumutwala process yona nebeerawo sente n'asasula naye nga sente nti n'olumu namba oyo gwaziwa n'azikola ki kyenkuyita okuwoomerwa akayiringu kakati obwomi omuntu bavubuka mmwe mubeemu amagezi g'okumanya n'okutegeera temulowooza nti mmwe mwekka babbi balinaku zino abavubuka ayagala omuwala nga alina kyamwetaagako n'abakazi babaagala nga balina kibakola ki
babeetaagako omuwala asobola okujja nga bw'oli wano mayanja n'agwa mulaavu naawe naye ng'akwetaaga okukunyweza akutwalire kampuni gy'alina etunda emmotoka ogule emmotoka bakucupule emmotoka agitwale ate akukyawe okitegeera abawala bakisobolera ddala nga nammwe bwe mukisobola osobola okufuna omukazi nga mugagga n'omusendasenda n'omutwala agula ettaka ne mumuguza empewo n'omubba nga gundi ebiri mu ggwanga lino ono moli yali akola ku Bukedde TV sitole empulira mpulire yatwala ne baguza kojja kimbo w'ennyonyi etabuuka omuntu eko yagifuwa naawe abaana bali mu ggwanga bamuguza ennyonyi etabuuka kasabakubirako ebifaananyi mukugitwala emitiyana era eri mu lujja lwako ojja kujja kimba mu nyumba y'emitena gy'azimbye naye mukugitwalayo bagitwalira ku lukululana nga mu mazzi ng'awedde yagenda ogula ennyonyi ebuuka bagiyita ku lukululana paka mu lujja lw'emitiyana naye kati oyo ate simunenya ennyonyi bapayiroti we wali bagambe musooke musimbulemu naye suuna okuwanga ssente nambwa yagenda agula ettaka oba oliawo nambwa yatuukanga mu kkubo ng'essente tezimala n'ayongerako ezize nga ni amulagidde zongerako tezimala gye ntuusa okusasula ettaka batugambe leero tugule tuteekeko percentage bweti ate nninamu n'atoola n'agattako n'asasulayo okitegeera naye bw'aba suuna yasasula ettaka lye ssente ze baamusaba zonna ettaka agende mu kooti bajja mu ettaka lye naye bw'oba suuna watumanga nambwayo nga nerisiti nambwayo yazitereka n'ekyapa nambwayo yakitereka suuna kakasa akokoyita akayiringu kawase takaagala ne kalina tajagala ne kalina tajagala naye nze suuna mmaze amaanyi nze akakantu kenimbalimba ennaku nnyanga nkafunye nga koogera amazima nti kojja yabinkola gukayita kasiru omwo mukefukamiriza omwo wane Uganda Love ewangula byonna suuna yekkakkanye ng'omusajja abeere ne maama w'abaana be mu kalina amazima ajja gafuna tosobola sula na mukazi fe abakazi Katonda yatukola n'emitima emizadde tuli bamaama omusajja bwadda mu mukwano omungi osobola mubuulira amazima ti bebi nalaba ondeka nengaka nesooke kalina eno nfuluma omuzigo nakuba ekibaati towasizaawo okitegeera kakati byonna asobola obimunnyonnyola suuna n'abeera ne nambwayo ne bwasaddakayo emyaka eki ng'ayina nambwayo oyo omuliisa ekkondomu bw'aba atya olubuto bagiriisa oba withdraw ati kati nambwa ayinza ogibikkiriza ebyo naye aba ayagala hedda amugamba nti asaagala kuzaala mubiri ku mubiri asaagala kuzaala kati soke tumalize kalina eno fe abakazi buli kyoleeta kyonnyinyonnyola asobola okitegeera teri mukazi mugezi anti ate nambwa oyo mugezi nnyo ate eri mukazi mugezi nga nsonga za laavu anti yalimba suna beni mbu olubuto mukuseka wali yagamba bali lubuto nyanguza zoogera mbuto tusobola ozoogera nsobola okubeera olubuto ninyamba ekigoye kyange ekinene nenkunumba nakyo ebbanga lyonna ng'amanyi ndi lubuto nga sirulina olubuto lwangu lwakulimba anti senga okumanya nga nambwa ayo mugezi kozo ye banna olubuto lwakwatawa ati lwalagawo naffe twebuuza akende mu kooti asooka amuwaabiramuwa omwana we gwe yali mu lubuto ekyo nakyo nagwo musango gulya yayambalanga kimateneti omwana najja mu interview n'akaaba amaziga kyokka atukaba mu nnyumba n'omwana wange mazima lunondera lubuto banange munyambe oba yaluzaala nambwayo takyalina lubuto kituufu ama takyalulina buli omu n'agamba suuna beni ogoba otya omukazi alina omwana bambi alina lubuto ekisinga okunnuma mwe temumanyi kibayita kunoonya ssente ssente tenoonyezeka ssente tefunika naye teri kiruma kuba wakati waabwe be balina amazima bombi ku bombi nambwayo amanye ekituufu naye nambwayo bwe bukya muga Katonda mu ggulu ng'oyagala kwekwekatika bwekakatisi ku kyapa ekyo ng'ettaka eryo si liryo yogera amazima nti ettaka eryo si lyange naye nakuzaala mu suuna ate nze nasasulange wakamoga
nze nakutwalayo kuba etteeka likulagira okugabana ku bintu bya Ssuuna alina obuyinza obumulagira okugabana ku bintu bya Ssuuna kuba maama w'abaana be okitegeera abulina nga simugatte simugatte omwana ono balina omuwa ku bintu bya Ssuuna maama we bwe bakuzaala nga toli mugatte omwana tebamuwa ku bintu bya kitaabwe anti n'omwana yennyini bamweraliikirira Ssuuna agamba omwana yeetagamu ka DNA akakule lwaki yeetagamu keetaaga anti omwana bamukwekambu takyamulabako Ssuuna gane mumpe ku mwana wange ndabiko omukazi yamukwekambu nga tempulya bagamba omwana alina eddwaliro mwali mulwa jajjange munebiruma omwana tebabimanyi omwana alina eddwaliro mwali mulwadde n'ebimuluma tebabimanyi mwana omusaayi gwagala mwana kumutwala waabwe tebamanyiyo mu kitabaze waabwe waba Ssuuna anti bagamba ayinza okuba si yamuzaala era mwetagamuko ka DNA kakati ki ekirobera z'abakazi mbasaasira kiki ekirobera okugamba taata w'omwana nti ono omwana wo nena mutwala wa Ssuuna tubbe kalina eno nono omusajja omwava atalabirira mwana ajja kukkiriza namwe teweraliikirira bintu bino gamba ono eyayita nnyini mwana nti bunira nze omwana wa Ssuuna musobole okuba nga muli ku kalina ensonga ya kalina nattaka nambwa yayinza okuba 100% ayagala Ssuuna nga mukwano gwe omanye ebintu bya laavu bizibu nti gwoyagala aba takwagala naye nze kye nasaba nambwa ebbanga lyonna kkiriza okkakane ng'omukazi bw'oba omanyi nti ekituufu byaddala omwami oyo yakuwanga ssente ezo ng'ozitwalayo butuwazi nga sigwa wakwata mu nsawo n'ogula ettaka eryo gamba taata w'abaana bo nti mukwano mirimu gye nakolerera ettaka lino n'obudde bwe nateekamu n'omwana gwe nkuyinamu baako kyompa guwe kalinayo nambwayo weebake ku tulo bw'aba amanyi nti bituufu talinaamu ssente ave mu kukumpanya n'obulimba ayogere amazima Ssuuna amweyo akasente agenda afuna emirembe n'ekira bw'aba amanyi nti omwana oyo wa Ssuuna omwana we afuna emirembe mu nsi naddala oyo mwana omulenzi okitegeera ate naawe Ssuuna bw'oba omanyi nti amazima gye gali n'omwana oyo yateekako ssente ze naye nga tokaagala lwa mbeera gy'okalabamu kayiringu bigize bitya omukazi taddiba olaba wano nga ndi kayiringu nga gye mpite walaba ndaba siri kayiringu okitegeera ompulira sirimu buwomi nga gye abalala bo obuwomi babakola ki nga babuwulira nga babumpuliramu batya okitegeera nga bwonowooza tekiwoma ngeno omwana age omwana omukazi oyo muyitirivu tebiwomera matama ameka 2 Ssuuna bw'oba okakasa nti nambwayo yakikola akasente ke yakateekako kakana ng'omusajja kakana nga munnamasaka kuba ffeffe tusinga empisa wano e Uganda nze nakulira Namuŋŋoona wali ku masannyalaze we nakulira nze naye ndi nzaalwa y'e Masaka naye olwalaba omusaayi guli ogwawa Nabuddu gunsika empisa nkola ki mweziri ffe bannabuddu tulina emitima emigonvu Ssuuna bw'oba okakasa ku mutima gwo ti akakaana kano kale akayiringu kano butuufu katwalangayo ssente zino olwo ne lwe kayongerako akituufu leka kugamba banaalaba batya abantu leka kugamba banaalaba batya kwata nambwayowo omuzza ebbali omugambe nti ŋŋenda kukuwaayo akasente bwe kati va ku ttaka va ku kalina kasa naawe okimanya amazima nti byoyogera bya bulimba nambwayo muve ku banandaba batya mutereere taata w'omwana ne maama w'omwana bantu banaagamba batya nti bampangudde banaaba bapika tebabiriimu muve ku bapisi nze ndi timu nambwayo tetuva ku kalina mwebaliwa mwebaani nambwayo bw'ali baffe eddogo n'ebikolimo n'ebirala muli baayo banenze kankubuulire era nambwayo weebaze nnyo Ssuuna nti famire mwava temuli balogo anti nze nenkakasa nti nambwayo kalina eyo gye weesibyeko kalina ya mwannyinaze bituufu ambuulira bituufu nze nambwayo mba nja kulogerako mwannyinaze ologerako mwannyoko Ssuuna tugenda kukuloga zibala kuba ndi mulogo nze mba ngenda kukuloga okitegeera mba nja kukuloga okitegeera
era nze ngamba nnyo abakazi mugenda gatta bizinensi n'omwami jangu soke tumuloge Nambwayo Ssuuna oyo taliimu ddogo oyo kyekizibu ekiriwo munnamasaka oyo yaba yali esooka Nambwayo naye obulumi bwempulira nga Nambwayo kayanira kalina ogenda oluzi mwe mulabira wano ebintu byensi bino ebintu byetulabako ku ngulu byangu naye ebiri ebintu ebiri spiritual ebyomunda nti waliwo kati nze Saala bwe bukya nga kyennyimiriddeko kyamazima nga nyimiridde ku mazima ng'ogekakasa nti ettaka lino tugeze kyogerako si yakireeta era nkisazaamu nnyo ffe tugamba nnyo ne mwami Njuba ekyo nkisazaamu yadde mba mpadde example nze ne bukya nga mwami Njuba agambye nti Saala ngenda okutunda mu maka g'ekyengera n'antundiramu nga naye nkakasa nti ge mazima singa ebbanga Nambwayo lyakayanidde ne Ssuuna singa byatereera ddala nze Saala kale ntambula paka ewasemba yatenze mulogo ekinoonyesa omulala ki tuba tujja kutoba mwami gwe tuba tujja kwewuliramu tuba tujja kutambula eddogo lisobola okukwata akati awo mayinza okuliwulira bwe linyoka bwe lyambuka bwe likkirira kalina bwe ligira wansi bwe likuba ekira amabaati toyinza kugyebakamu naye olw'okuba nti bombi bayina akali awo wakati ffe ketutalaba Ssuuna yagamba maama we n'amugamba nti maama tuukiraayo ngambi onjogerereyo nti nina akayiri nkabba ettaka lyange teri mufaamu teri yali afudde buli muntu afa nange nafirwa maama we ntaata wange naye tetumanyi wa gye balaga kwogera twakulaba tugamba nti omuntu bw'afa agenda mu ggulu naye kyebagenda n'omuzimu bwe gudda tegugamba nti nva mu ggulu tegwogera nze ewaffe emizimu gikomawo naye tegugambangako nti ewaffe obwangwa n'ennono bukyakola emizimu gikomawo era ne gikwata be gikutte naye teri gwali gutugambye nti nva mu geyeena oba nva mu ggulu gwali gutugambye nti nze gyenva ndabye Katonda baana bange gyenva ndabye ku gundi tewali gwali kuyogedde okujjako omuzimu gusobola okujja ne gulinnya gwe mayanja ne gugamba kanzire ebbali ne gundi ababuuzeeko tugeze tatange ye muwonge n'alinnya naga kanzire ebbali ne Lafayiri akole ki ababuuzeeko ye taata we oba ne jjajjamu abakole ki ababuuzeeko kisobola okujja ng'ena ku mutwe gw'omuntu atya naye tewali gugutugambye nti ndabye Katonda oba nze ndi wa muggulu nze ndi wa mugeera gitugambangako kakati Ssuuna oba mulabyeko mbasanze oba nti nze gwe mulaba obo tetumulabyeko tubeera naye tewali gwali kukoze eki bukyogedde kakati maama Ssuuna bw'aba atuma maama we mpozi ng'ogenda kukoowoola maama yennyini bw'aba yafiira mu buwangwa na nnono naye bw'aba yafa takkiriza buwangwa na nnono era tajja kudda tajja kulamula senga talamula oyo nze nfunyemu okweraliikirira abasajja tugenda kutandika okugula ebintu nga tubikwekera ddala abakazi muleme kubirabako olw'ensonga tulabye nti mwefuula nawankubadde nti Nambwayo yafunamu okutya nga alaba Ssuuna Beni n'abakyala abalala imbu bafunyeeyo ng'alaba oba oli abo Ssuuna Beni ayinza okumusula n'ebintu ebiringa ebyo naye ng'ekyo tukitadde ku mabbali tugenda kutandika okugula ebyobugagga byaffe ogule ettaka osirike nalyo becce oleme kubulya mukyala kubanga tukitegedde nti mutwefuulira abakazi musa abasajja lwa byanfuna naye wali okirooseeko nti omusajja alina omukazi w'omu nga bakola ebintu byabwe ng'era omukazi teyeraliikirako nti bba wange yandiba alina omusajja omulala omukazi abalala omukazi oyo ebantaanya nnyo okwagala bba ebyapa ebyadduke okuggyako nga yajja mu bbi naye abakazi ekibakyusa emitima omukazi buli lwe bukyanga n'alowooza nti taata Junior yenda oba taata Junior yawasizza oba taata Junior alina omukazi omulala mayanja nkutegeereza wano byasooka okukweka byebyapa byasooka okukweka byebintu byasooka okukweka byebyenfuna byonna bibuzaabuzaawo ebirabo bize tubisumulule ebirabo ndowooza birabo yiye sesule tulabe abireese agenze
agambye atya tebabbomu tetatuwa bomu ogiterekawo mu nyumba okumala ebbanga osumulaba oti pu ndebyo bibadde bibiri tebatuwa bomu singa nno buba bwakulya tetusobola tereka kintu nga kino sekana otiisa sekukazi ati akantu akalimu nange nkatidde janguko kakwate tulekeeko gwatatya gwe amaanyi soko kagende wali okakebere bulungi katyago bannange akantu kano ketusomolodde batukubidde essimu wano bandetedde naye nga senga tamanyi delivery ki tewali muntu yange ntigenda kukuweeza delivery tewali yaŋŋambye kintu kyonna ko ye munnange muleero tulabe delivery leeta tulasumulula naye delivery esose nemukanga negedde akantu nembuuka mu bbanga neŋŋamba kaki kano bwe buli bubuka katulaba akataala kati nga temuli kipa senganka nono manjatakutebunalayegenge kati nga tetemuliimu kiraga gye buvu ne bugonda bulala nga tewali kiraga gye buvudde kano kagira kati tebiraga gye bivudde bambi sekakabikudde neyekanga mbadde nzirusa emisinde ono mugambe sijja nagendayo ku kkubo funa abunona kale tuli ku emboozi mu UG wewale kutulaba yonna gyosinzira okutulaba tubali tukyagenda maaso n'emboozi naye delivery ate ereese obuzibu etukanze wano kate tudduke delivery naye kaliko kasone katukanga nga tetunakalaba katiisa tukalabye omutwe ne katukanga kaleeta tulabe naye kali mulaavu naye ani abibuze akatukanze kaakano bannange ke kano tusoose kalaba ku wano ku mutwe wano bane katatudduke ne mayanja nago okutiitira kuli mukwake naye ekyamazima abimpadde ye tatadde mu kapapula simanyi ani abintonedde omwami njuba muyina waneeno mubuziza switi gwe nagambye nedda ate ye si mukozi wa surprise ezo bw'abajja nayo waka tagiwa booda ajereetera paka kuki ye kenyini ajja kulumba nayo tatiisangako ngono kyakoze tawandiise ekaani ate nowabooda wamubuuziza nagamba tamanyi abimuwadde naye bamuwadde enamba yange keberamu omuwamu ne mu kipapula tebali tuwa bomu namwe temuli abireese abireese anaakuba essimu n'atubuulira kale tukyagenda mu maaso ensonga bwezi tebwe ziyimiridde senga abasajja kati tugenda kutiira ddala debula yaŋŋambye kubaawo wootudde alabika debula ojjukira jjo ŋŋamba kubaawo wootudde debi nyina kisisita kyange kyaŋŋambye jjo nga kiŋŋamba kuba nkubirako akafaananyi awo wootuula bwoti ndabewo alayika yabungulidde nabadde namunyiigiddemu kulwaki tiyenze ku mukolo nga nzigulawo eddwaliro lino kati namugamba nkunyiigiddemu ikinyabo oba kyebaaba kyekyo yaka yeye kubanga mbutuufu zina mulala omugabi w'omutonyi w'ebirabo muyina wano ayinza okuba debi naye atonyeka nakali mu mukwano baaba era katuukira mu kifo mwennyini kali mu mukwano kano
kirabika yakatonye neka tukaze anti tukabikude tulabe wono ku mutwe ngabino byawongo stories namayanja si muntu amanya abantu balogo oli ayinza okuba baweereza eddogo lye ng'alisibyomo okitegeera tufumuze namaya zirinawo ata yataasiza zegoba nozirusiza gogeze olyabo tinogi nezirabanga kwe surprise eddusa bantu alwatonera ekirabo nekibaleetera obuzibu naye kitu kiguddeko tubadde ku nsonga fe okutya fe abasajja kutya kw'abasajja tugenda kukulira ebyobugagga byaffe amataka amayumba biki byonna naye ekyensaba abakyala oba kansooke n'abasajja musajja gwe buli lwolabanga ng'olabankana nga tebakufaako bakazi obawasizza tebakufaako mukyaka yenna byabugagga mugenda kufiira mu mayumba nga temuliiko babaliko ne namba 2 bw'omufuna akunyiigira naye abanoonya wakubbiramu yenka ne mukyala mukulu namba 3 bw'ajja nayagala kubba namba 2 bano baleke mutwalako bingi ne namba 4 bw'ajja bw'atyo bwakola ki bwakola obungi bw'abakazi si kwe kuba obulungi abasajja bafuna abakazi abo banna ne babateeka wali nga bonna babendako babaagala oba babawasizza babakolera ebyobugagga ebyaki ebyenjawulo oyogedde ku namba 2 nawulidde nti abakyala bano waliwo omukyalo oyo Suna Beni gwapepeya naye nakuzino era yaleeta okucyankalana kwonna embu yaleetera Suna Beni okuwogera byonna byayogera ku namba ayo muyita kayiringu omwogera bino nabiri kubanga nate nze siyinza agamba mwami wange mukazi ogwe yazaala mu baana nti buli lunaku keeranga omuvume ate nze baneesaagala bya bugagga by'abakazi be nasangawo nze ndi mukazi mukama gwe yagwa nti nze njagala nnyo okubeera ku bintu ng'omusajja tatunula mu kisenge bw'ati n'agamba nti ekyo ekitanda kwe tusula maama gundi yaleka tukikoze ne maama gundi gwe ate gundi kwokoze eki kwoli nekiba tekirina nnyo makulu kyetaagisa okuba nga tuli bakozi ekimala nze naani naawe naye ebintu by'okwagala nti ebyenfuna ojje ofunire ku byamuno byalesa akoze eki akoze si kirungi bakazi mmwe naye gyagenze takuwa mirembe oyo mukazi namba bwabanga kituufu gyali gwe bogerako mukasuna wokubiri oyo muleetera okubanga nambwa yamujevuna mukyala njagala okukutegeeza nti wekiba kituufu nga nambwa yakola n'ekisuuna tojevuna mukazi oyo ebyo ebyobugagga si bibyo yiya nawe mugula ettaka ozimbe kalina endala ne busuunawo naye ekisookera ddala senga Suna Beni nga bwe tugambye si muwoowe tagatibwanga kuba musajja mukatoliki ate we mugenda okutubba nga tagatibwanga n'omwana gwe yamuzaalamu mbu omwana atankanibwa anti atankanibwa sunabeyo n'empapula entuufu eziraga ti omwana siwwe nakugamba nti mu mateeka kitukkirizisa nze bwe mba nkoze naawe ebyobugagga babiri nga tukoze nze naawe mayanja gwe bw'owasa omukazi omulala genda pasentegi yo bagiwa baana bo nga tukoze babiri oba nga tuli bafumbo mu bufumbo obutukuvu bwe nga tuli bafumbo nze naawe ate bwe tuba tuzze ku bufumbo obwogerwako bwe mu mateeka nti omukazi ne bw'aba tazadde naye nga wamuwasa agabana ku byobugagga byo njogera ku maama w'abaana gw'owasizza pasentegi y'ebyobugagga biba byammwe babiri ey'omukazi bagijjako bwe ba 100 tubalye 100 50 y'omukazi bagijjako 50 yeesigaddewo mayanja ne bagiwa abaana bo bakuzaddemu naye ni yakola amateeka gano kyekituufu abaana basigalanga nnyo mu bbanga abaana basigalanga nnyo mu bbanga okimanyi nti olwaleero omukazi atwala 50 nange 50 yange esigadde wate bagiwe baana ate abaana bobo balese mu bbanga gwogenze mu bufumbo bwo bujja eri 50 ya maama n'abaana be nange twale 50 yange ne bakyala bange abaana be n'awasa olabyeyo omwana gwe bagambwa bwe bannabukeera nti bwe nzaala omwana mwami njuba abannabukeera omwana abanjuba ekitegeeza omwana agabana ku bintu bya kitaawe kati eri 50 eri oba otute yaki yange ng'omukazi ate gambe twakola ffe mbi yange ng'omukazi mwamuke muba mukola munywere ne bakazi
bakazi bammwe muleke gabana bya bugagga mubeere wamu ne bakyala bammwe namwe abakazi muyise bulungi abasajja baleke baddukako okitegeera anti mwe muli baana batera tuwakibayinza kukola kukuumirawo naye ekyo kitundu kyosobola omukuumirako ng'omukutte bulungi mukkaanya mubaloge mukko omusajja ategeera ennyo si mulungi wa bbeera naye mujje tulabe kye tukola olina okumulekamu akasalakkubo tokizunza nnyo kubanga kaakati omukazi yenna gy'oli eyo baako naawe engeri gyeweekuumirako mu bufumbo bw'oba oli musabi nnyo bambikeera nnyo mukyaki okuleki osabe saba nnyo katonda wo mwaba tamanyi kusaba nga muli eno sayidi mujje tulabe senga suna beni bakyasobola okukwatagana n'ennambwayo ku mbeera kati nga weeri bwetuuse basobola bw'aba nnambwayi musabi nnyo asabe nnyo azuuke ne ku mwenda asabe bwebyogeddwa suuna beni bw'aba si musabi nnyo alabe kyazzaako ku byogeddwa suuna beni n'ebirala byonna omuliro gwafulumizza akyasobola okwebaka mu kisenge kimu n'ennambwayo ne beesa empiki n'enyuma anti nnambwayo talina kyeyali ayogedde naye suuna yakola ki anti suuna beni yagamba nti nnambwayo yasindikanga ab'amawulire okumuwalampa era munyiivu nnyo mu ekyo nti nnambwayo nayaza okuba teyayogera naye yasindikanga ab'amawulire era munyiivu nnyo n'abamawulire abamu yabakyawa n'abamu nga bajali mikwano gye nga bamanyiganye naye obufumbo bwonna bubaamu okukyankalana naye waliwo obufumbo bw'otuuka ng'olaba tebukyayina musingi ng'omusingi gwamenyeka nga gwagwa gwe musingi gwa nnambwayo n'essuuna kati ako konywa kakuko kakola ki kano k'amazzi kiyira nteerayo mwami njuba kiyira omwana tusaagala mukolobola mba njagala naawugira ddala kano kewaŋŋambye kabadde kaluwa kabadde kano ako kamuwoomya kano kamuwoomya kakola katya abakyala bali eyo bagwamu ebbugumu olwala kandida agenda okuvaako oli mu mwezi ogenda mu piriyodi abalala mukyusa abasajja noba nga oyinayo n'ono kati ono aleka ebisenge biyiise ate ono najja nga baba takyanywera kano kakuyambako okuteeka ebbugumu awantu awo ebisenge byonna ne biba nga byokya bw'ofuna kamumiima kali tuka ku mwana omu bannange nga ne bakulangira toyina kyoli mpulira nnyo ng'abalangira bayiga toyina kyoli olyawo ye yaaba n'ekizibu abakyala balina okukwata ebinu byabwe baseemu lasitiika binywere n'ebisenge bidde so sigamba baana b'abandi nti genda kunyoma ayina kambwa neddamu ekizibu buli mukasajja ali wano mu Uganda alina sayizi ye waaja naye bayuuga buyuuzi mu sayizi ezitali zitya ezitali zaabwe era kyova olanze ngamba nga tonnagula mukazi sooka ogeze solabo bayisayiziyo omukazi yagulanga emimwa gye gino emimwa gwakukomena obugazi naye bweyenkana kyokka osanga n'alina emitono nga mifunda naye nga yagwa ku munene n'agyonoona mukazi muyimbi kiwana alina emimwa emigazi oba waali awo negundi yagamba nti nno muzibu alwe yali amwogerako awo tugamba naye ng'era kirabika naye kati ate oyo bw'omugwako oyo sayizi ye n'agifuna bulungi tewoba complaininga abamugazi nga sayizi emuguddeko si ye naye sayizi bw'ejja nga ye eba fiitingi n'ebyo ebintu biri mu fiitingi kyokka ate era ne bw'ojja ng'oli gunene gutya osobola okwambala akapala akatakutuuka osobola oyingira mu kinuune nga tekikutuuka n'omala okumala ennaku 2 nga kyatuuse dda ku sayizi yo tetwonooneka onsanga ndi bulungi nga nuwola olusoose nduulu weeri n'oddako weeruli okuweza ennaku ezi 4 ye nga ndi ku sayizi yo kyokka abasajja temuswala sayizi omaze ogimpa nenkanyenkanye naawe ng'onsuula awo bwe nziramu okusanga nsanga ng'alyokangeya nagudde mu kinnya kya toya ensima empya okitegeera anti kiba kigazi kiti so nga si bwe nnali
munno woli gwe nasookeddeko eyangobye oba eyanca yayonoonye naye ate nga nyino nnoonya omulala kyenvangudde kuggwa atange yezza naye kye tuba tukola bakyala buli gy'ova nga tonnagenda walala kwata mu sayizi kwata mu sayizi gikwatemu okukwata mu sayizi kikulu nnyo sayizi yakwatamu yes tokkiriza kubeerawo nga sayizi si nkwatemu mwabatalina appetite bakwate buli lwakwatako n'omugala naawe ndeka abakozesa family planning mujja wano ku Nabukere Organic tuli Nabukere Organic Center tuli Kyengera opposite Equity Bank w'oba ojja wansi mu basement nkutaase baawe amala kukwata buli lwe bakugamba noteeka omumwa munyinde ebintu ebyobulungi kuba ebintu ebyo binyuma senga olina kano kewaŋŋambye kano ako ke kagikwatamu kano kagikwatira ddala kano kansanyudde nnyo kano ate dakiika budakiika tekaluyisa we twayogeredde okuva ku kiri ekigambo kye tusembyeyo nga twogera ku appetite oba omaze okukola oba ku katayiti kennyini oba omaze okuddawo kano bakakozesa batya kano negwe njagala okukagulira kano okateeka mu mazzi gokya n'otawaaza mukwano gwange yaŋŋamba nti bannange omuwala oli yantabula yenna alinga bakiyita ki mukwesese mukwesese gwa mmese kituli kya mmese naye kati kituli kya mmese ne mukwano gwe yepime ayinza okuba nga sayizi siyiye ali ku sayizi engulumivu naye naawe nanyini sayizi gikwatemu n'empale tuzifunza bulijjo ne zitutuuka kino kyetukola funza sayizi y'empale etuuke munnoowo funza mukko naye gwe munno n'omugamba nti ng'olaba kyambale ndaba mu debedo yaliko omuntu mwe sayizi ng'emutuuka asobole naye okuvayo nga awulidde ku bbugumu kubanga sayizi bulweta kutuuka ebbugumu tolifuna kyekatuyambako waliwo kano k'abalongo batya nakato ne waswa atazaala balongo bw'abaka baagaana ebbanga lyonna jangu wano munaku nnyo jjakuba oyina abalongo bo nja kulagirira ekyokukola kubanga abantu bangi tebamanyi kyakkola balongo batya buno kano kakusenyanku yingira ekibira kya Ssenga era ke kasenge wane mutwala 35 ffe tukuteekayo mu nnaku nnya kameka mutwala 35 bojja wano fe abalongo bo tubakuteekayo n'ogenda mutwala 35 yalemererwa jangu tubakuteekeyo ogende ng'okola ki atagenda wanakakande jangu keekano atati abanko era ne kabenyamiggo oba kijanjalo kino ekya bbulaaka ekiwooma akatogo nga kyayonooneka tekuli ekyo ekijanjalo ekiriibwa akatogo ekyo ekya bbulaaka ekyo bwe kuba tekuli omanyi kirungi katogo kino engeri bw'oba ekijanjalo ekyo okireesetese bulungi n'okirya kiina engeri gyekikola kikola kasupu akawoomu ate era ne bw'oba okitokosa entokota nga kitokose bulungi ogenda owulira ne bw'oba omuntu ali bweru eri akiwula kikola ki kitokota kaakati kano kakuyambako bwekijanjalo ekyo ekyakola ki kyayonooneka jangu okafune tojja kwejjusa kubanga ko tukayina muki mu bujjuvu eyo gy'oleese eno yanseke magaju eno yanseke bano bankozesa gundi bano bankozesa piruzi biki omukyala yazibikira enseke tuzibikira enseke olwa infections zetufuna ez'enjawulo okubeera affected ba infection si bulwadde naye tubeera affected mu mbeera eyo senga yogera ku baana abo abakola massage mu saloon abakola mu restaurant infections balina mpitirivu mujja tuwoze enseke abana balina infection yabo bannange mujja tuwoze enseke infection omanye omuntu atuuka ekiseera nga obuwuka buli bumuyingidde ne bwafekitinga ekitundu kino omuli eki enseke zino mwe ziri kati kano kakuyambako okwoza oluseke olwo enseke ezo ebikyafu ebyo byonna ne bikuvaamu olengera akawula nga kakoze oluviiri naye nga kawunya ekivundu buli tonde kambadde kali simaati kakubye engatto naye nga infection ekamalawo naye bajje wano bw'oba ogirina ng'ekulumira wano mu ndira ng'ekuli bubi mu ndira akasabbuuni kali tukayina ate bw'eba ekusiiwa kana kalinga obuyinja waggula obwo obuyinja bwa appetite
obwa appetite sukuliki ebyo kati ebyo ebibiri ebyo byakagwirawo akoleeta waliwo kano leeta ne kali ako jangu obwo bwakagwirawo nga buzungu nnyo buno buzungu kano kakagwirawo oyagala kagwirawo kano tekalina kyekakola lyako appetite lyako kati bwenkwatira wano oneegumya ate nakufunira boda singa appetite bwenkwatira wano sokabaga nti bamukute nga agoba omuwala tujja kufunira boda odduke paka wo obuno bwa express senga eno si hapo senga sokondeke nakalya nga ninawo ensonga eri ku bbali awo ensonga tetereranga kokankasigaze naye ensonga kakati kekasabbuuni kali tukuga kano kaki kano tukasonsekayo busonsese nekasaanuka essaawa eyo mwami naalya byalya n'agenda kukakola kati era nako appetite mazzi bino express nyawe nziruka yes jangu wano bunuune nkuwereko kutuza otwokya onywe omale osonsekeyo kano dakiika 5 linnya boda tuuka ng'omuntu akola mirimu gyobeerokke express buno bwa express oyo atalina budde bugenda tabula ddagala lino lino waggulu kamyufu kasanikira akamyufu kasanikira kano woolyawo wano oyo atalina budde bugenda tabula walino lyakunywa lyakutabula ku mazzi gookya n'onywa kati gwe lino kyeliyamba nti lireeta amazzi gali agapiisuuka munno bw'abeera kungulu yatali eyo munda eyo tatubidde mu nnyumba munda taganiddemu agapiisuuka ago gogeddeko nafuna ekyana awo naye ndoza myaka nga 8 emabega totangamu kumulaba ate n'ennaku zino kakati abaana babaganoonya oliwo eyagambye nti ogenda okulaba naye kyanzita appetite nga kisaba nnyo ssente ate ogenda okulaba ng'ate omwana bubi bw'aleeta bamusaba amazzi bubi bw'aleeta kakati mujje bakyala munywe amazzi omusana mungi guyise mu bakazi muno n'eddagala ly'amazzi muleke kwegumya nze lyange ndiri newaka kwennywa nebboto yino nkugambye ntambula nayo saagala nnyo mwana w'abandi mukolobola ebintu ebyo si birungi akantu katabule ku makya katabule mu ttuntu katabule ekiro sanyusa omusajja bannange abaana bagamba ne bw'omusanyusa ayenda kakati gwe bw'oba ayenda bw'oyagala omuwa emmere ennuma gwe singa kitaawo mama yagiwa kitaawe baali wangaalidde mu bufumbo ne mukuliramu kakati wa omusajja emmere erimuko kuki emmere erimu ekinogezo leka kweyisa bubi nga nnyoko teyayisa bubi kitaawo leka kufuna mutima mubi abasooka singa baafuna omutima omubi ate kana kalinga obuwunga kaawa guno mugula mikisa emikisa gyagaana kano okateeka mugundi mukyayi tuteekamu omwenge omuganda walagi obutiko obuganda n'amazzi noonywa nonaaba kunaaba bunaabi naye njajja kukuba byonna byetutaddemu ayinza obinywa ati omwenge omuganda tugunywa walagi tumunywa gomanyi omuntu atabula walagi namugattiramu omwenge omuganda n'agattamu amata n'ateekamu obutiko byonna biribwa ebira binywebwa n'ateekamu n'eddagala ne bakusanga ng'onywa oba kyoguddeko kimanyi kati kano tuma kyenkanaki tukanaaba nze bwojje wano ebipimo bisangawo ebipimo weebiri nenkuwa akalagala ku kaba ka lunaku lumu tukanaabira nno mu ttooyi ako eyewabweru kubanga lwaki tunaabira mu ttooyi abantu bajja buuza lwaki mu ttooyi omuntu bwe tugenda mu ttooyi nze naawe ekitututte tuvaayo tukoze eki tukimaliriza
ebantanya nnyo kyetututteyo obutakikola ki obutakimaliriza olaba ne bwoba ne kostipe weekaka paka ng'okoze otya ng'omaliriza ng'olina ky'omalirizzaayo kakati no tulinaabira mu ttooyi okusobola okuba nga bw'ogenda mu ttooyi osobola okulaamirizaayo nti nno buli aleeta muno obubiibwe kabukimangako nange ndeesa ebizibu byange mu ttooyi eno mmanyi tebijja kuvaawo okukola ki kunnondoola webirinzirako pozi nga abaleeta obubi bwabwe buno mu ttooyi bakoze eki babukimye wali ogenzako mu ttooyi ogambe nti nze obubi bwange munonye tekisoboka eryo gye tulinaabira bwetyo ntereeza ensonga eyo kano kanunda mikisa kano kanunda mikisa abaana abawala tukasala ku nnyama ennungi eno mukama gye yatuwa sayidi wano tukasalira ddala ne tukakusala gwe ng'omwana tukwatamu bukwasi bwe tuti kati ne tukuuta wali we bakusaze ne kayingira omubiri bwe kamala okuyingira omubiri wali we tusaze gwe ng'omwana omuwala n'otandika okubanga oweebwa oganja owangalirako mu bufumbo ate fe abasajja singako katukola kati omusajja kabaka kati omusajja nina ekikazi kinamu ku ssente omusajja bwe tuba tumuwa eddagala nange mpeebwe n'okuweebwa waliwo dde ku kintu kye bayita ekifa bakazi tulitabula mu kye bayita ekifa bakazi eriri eddyo anaaba linaabe omusajja eddala n'ateekako mu kazigo ke yeesiiga mbadde manyi nange bansala kuli tetukusala tetukusala kubanga ffe kisaza abakyala nti tulina straight line bweti mu butonde bwaffe ekkirira paka muki paka ku nsalosalo paka mu kinumunda naye ate mmwe ebintu biri eyo biyitirivu kino kiri waakyo ne kino waakyo ne kino waakyo kwegamba buli kimu kyafuna ekibanja wa muggwe ate tulina we tugamba tujja kusala no layini ene ekibanja okulimiddwa obulimaawa kuli obulimaawa abamu nosanga alina gundi ennaku zonda ebicyungwa bino ebicyungwa bino bisecungwaovakeda abamulwadde ovakeda abamulwadde abayina kye bagiyita kyokka ngiwonya empanama ngiwonya era gwaliyo nga tebannakusiba mu lwayi ng'ekufuukidde ekizibu jangu nkuwonyaenzikungiwonya walingayo omusajja naye baatambulayagalafumita kati wezibukula nakati wano nze ngiwonya ejankuzibukule enziku nabwe empanama mwena mujje gwe buli kirwadde ky'obulya nga kikuluma fubi kufuna ku ssimu yange okubireko nja kugamba ekyo nkisobola ekyo sikola ki sikisobola wano kyesikolako kwe kukozza n'okugeza ate mu bakyala matama bbuuku ago mugakime ettama likole ki likimme ettama likimme kime ettama oyisa oliwo oti yangu tuzeeko omanye eri abakazi nga mwana mutali myaka 2 naye omusajja n'agamba nti nakufuna akaana akato myaka 2 yagenda osanga nga simba bujingo yalangira omwana bannange puliti naye puliti yali tayiise puliti tannayiika endabika mbwendabika ku fesi muto ekitundu kya puliti kyali kito ekitundu kya puliti kyali tekinnayiika bulungi esoboye bujingo giyabijja oli puliti atayinako nakikamenya miggo tekwali ze buji simanyi yabijja nakya buji naye omwana nobeera nga oli muto nga kitundu kikulu naye kati pasita afuna ddi obudde obulaba ekitundu simanyira kumanya uganda enyuma eno naye nga kale ebitundu tubiddaabirize naddala abakyala bazaddeko
nawa ate abazaddeko n'ennaku zino omusanga ng'ekitundu kye kyalyokke osanga alina musajja omu akikutte bulungi omanye abasajja musinga okwonoona ebitundu byekyama akwata eno n'asaawula amatama n'agasaawula ne byasaawula tabitunuddeeko okumala omwezi gumu ng'akusaawula ng'oliwo nga tokyalina luki lugendo nno n'amala n'akugamba nti nno oli kayiringu nkugobye naye nga gwe bwetunuulira mu mmiro ogamba naye Joseph ye yansaawula nga yakusaawula obutakulekera yadde akanyama n'akamu bagendaga katukole tutya okusaawula nga kutunyumira basaawula bati muve ku bantu bano senga omanyi nze gyembeererayo mu mboozi za sawuna wabeerayo emboozi nyingi nnyo kino gwe njagala ombuulire experience ogirina eriyo omusajja asobola okubeera mu kisaawe okumala essaawa nnamba ng'okuva lwatandise kaca magazini esooka amasasi ne gaggwamu nazzaako buzza ekipa eno ogiraba bagiyita muyungiramu kalibobbo mani power muyungiramu okitegeera kalibobbo muyungiramu oloza kyeki tafuluma ayungira muli olwokuba amasasi agasooka azzaako buzza n'ayunga era bw'oba teweekakasa bulungi nga amazzi tewaganywa bulungi okuva ewasenga nabukeera gwogamba banno nti mbabiridde neetaaga kunjiwa kidomola ky'amazzi naye ng'omwana afunye akantu kano kamuyungiramu kalibobbo kakuyamba okubanga oyunga luutuzo zonna nga tofulumye kuyisa budde nti ate tuddemu tweno mansinge buto kana atotawaana kano oyungira kuli kano tekaddamu bino ddamu nyimbiremu buto baby Jesus I love you tengenena omanye alina abasajja ab'okuyimbira ne bamuyimbira ennyimba zonna ne ziggwa mu kamwa naye nga pe kano kakuyambako obutaddamu kuyimbya munno nnyimba zitakwatagana asigale kuyimba za kalibobbo ng'afuuse kalibobbo kano kye katukolera senga kano kalimu bwakulya kano kekamu kekano kakati ate kano kwetuna ebbo yaako naye nga kano ka mikisa bw'omala onaaba eddagala liri ng'omuntu yenna kikwetaagisa okuddamu n'onaaba ku ddagala ly'omukisa baliri oba weeyambuludde ate omukisa nga tewagunoonyezza ate oba weetaaga okuddamu n'onaaba eddagala lyaki ly'omukisa erino lyekyeritukolera so ndowooza ebira tujja genda tubibalaga mpula bo bennyini omuntu yeeveemu ajja atulambuleko jangu gwalumizibwa endwadde za lusaazi jangu gwawulira nga sukaali akutawaanya puleesha ekutawaanya ate mbunze mpunyizza ebbanga abantu bawunya mwabawunya ebigere sikyambala na sitookisi sijjaamu ngatto jangu wano nze wange ennaku ezi oba ozeemu n'ojjamu stokisi n'oyita mu banno nga weetaaya bulungi gwe omukyalo owunya embala kasolo ze zino bw'ojjamu empale mu banno oba bwoti buli saa bw'otaamu katono ne baga tuwedde jangu mwabafuna olusungu ova mu piriyodi jangu nkuwonya olusungu ate gwe ali eyo omusaayi tokyalwala abakyala ogenda mu piriyodi yagendangamu ennaku ennya kati ofunayo ennaku ezibiri jangu nkutaasa osobola ogenda ennaku banno ze bagendamu ennya esatu omaleko senga malirira katunkalye ndabyeka nina akaana akendabyawo naye sijja kukakwagaliza mayanja nina omuntu gwe mmanyi gw'olina tofuna kajjanja byakantu atajja kuwerekera mutuuke mujja kutuuka mujja kutuuka ate kangu kakulya okalya onyumirwa okalya onyumirwa ne kakutabula mpola mpola ne kati gwe kajja genda kukola ntya ojja kutuuka mukose boda
mukozese boda wokanuuna nga mufuna boda aliko kammeka mayanja onoonya bulya bumalira wano nga tulina nabwe tunakutuusa waka kano nno olaba bwe buli bwe butyo ntunda bwe buti 15,000 buno bwo sibuseerera ddala ebintu bino nno sibiseera nze buli sente z'olina osobola okujja wasenga n'ofuna ekintu buli sente z'olina osobola okujja n'ofuna appetizer kano kakuyambako omuli awo ku dayiningi osavinga banno genuunanuunako enuunanuunako awo oli awo nuunanuunako nga bw'otabula kiri ekiragala kyo nakyo omanywemu ekikopo abakyala mwefeeko bananga omukyala bwe weewulira nga bw'ogenda mu buliri amazzi ogalina oli mufunda bulungi ebbugumu walikoze kwegamba osise bulungi ekijenjero kyo kikuumye bulungi ogenda kulaba ng'omusajja nawe nyine oba weewulira ogamba nti abo kyobogerako tebakimanyi naye naawe bw'olaba nga byokolayo mu kisenge byangwa bw'asula ebweru olunaku omanya bamututte bw'anaagwa kwakola ki kwali bwati kubanga obwenzi bwanu tetubuloga naye tetuloga obutatuwasizaako jangu mukusibire tajja kuwasizaako jangu omusajja mukusibire tajja kuzza ku baana bo ebyo jangu naye tosijja kusobola musiba butenda eryo likyabuze obutenda likyabuze kubanga lye tulinawo kugenda eri amanyi g'ekisajja ne gamubula eryo lweriri naye omusajja sebo n'akizuula nti gw'omukwatamu buli lwagenda gy'agenza okulya ebintu byayinza okukutemera awo naye nga bw'oba oyagala okukwata mu balo nga buli lwagenda eri tewaba kiriyo jangu n'enkumbi y'abalo jangu n'enkumbi yammwe gindeetere wano nja kukutereereza omusajja oyo kale toyanza nnyo toyanzike mozi tebankadde kyekituufu era nga eddagala lingi nnyo wano singa mujjanjabi bingi byetayogeddeeko naye kakasa nti ate nga mayanja lye balaba mu masa lye bali mu kulaba mu masa eryo ate baliraba paakinge kyokka ne wansi balaba epaakinge naye nga ne wansi eryo lyonna ddagala lino lyonna ddagala bantu kwejjanjaba kubeera bulungi wansi balabayo amasaba galabye lino lyonna naye ng'ate lino jirikiti ogwana kubayanja guno ejirikiti olyagazaaki eddagala mweriri tulirina amasaba galabye naye njagala kubalaga nti ne wansi wakoze watya kasomali oba kagiza wano kasunyeewo njagala balaga nti ne wansi lino lyonna ki lino lyonna ddagala lyolengera okitegeera paka eno wansi lino lyonna ddagala buli limu lirina kyerikola ki kyerijjanjaba kale jangu wano ku Nabukere Organic Center togenda kukola ki kwejjusa eddagala weeriri mu bungi ate nga bw'ojja buli kirwadde kyo twakirowoozezaako abasukaali ne pressure nabalowoozezaako eddagala nti olirengedde lyonna ddagala nabalowoozezaako mujja tunywe eddagala tusobole okuba nga ate tuwona sukaali n'omusomesa jangu kusomesa sukaali obeerewo ng'okimanyi sukaali aluma bw'ati akka bw'ati alinnya akola kino assa akola kino byonna bw'ojja wano ku Nabukere Organic Center byensobola okukusomesa era n'enkubulya na biki bye weetaaga mu prosesi y'okunywa ki eddagala ffe ekyenjawulo kye tulina wano ku Nabukere Organic Center nti abantu abajjanjaba sukaali bawa abantu eddagala lya sukaali n'amugamba nti genda ofumbe buli lunaku onyweyo ekikopo kimu ekyaki ekyeddagala omuntu n'anywa eddagala nga ne sukaali waabeeredde nga 45 n'amunywera eddagala ogenda okwekanga ng'omuntu oyo sukaali aweddeko ng'afudde okitegeera ng'afudde ffe wano ku Nabukere Organic tukugamba ggwe atulaba nti jangu tukubuulire butya
bw'oyinza okunywamu eddagala eryo era budde ki bw'olina oddinywa. Okay. Tuli ku nsonga za bujjanjabi tuli wano eno ku Nabukeera Organic Center. Ennyonta bw'enkwata nze eddagala ly'amazzi lye nafuula amazzi lye neenywerako. Kaakati singa nga tumaliriza badde njogera ku sukaali oyo jangu tumusomese pressure jangu byonna gwe kyowulya kikutawaanya mayanja abantu bajje wendi mbaawo obudde bwonna ze zennyini nze gwe bajja okusangawo ate nga counseling yo njigaba jangu weya kasente katono kompaayo ku counseling embizibu byo ate naawe ayagala ebisinga wano eriyo omwana ganga matize jala kumalira balongo bange kyekiri ekintawaanya jangu kutwale mu lusozi olulungi tumale abaana ze njagala kukola mpewo zange jangu twale ku lusozi tukole empewo kyowulya ng'osobola okikutawaanya bwe kigambe Nabukeera Senga Nabukeera Organic Center ejja kikumalira. Amina. Esimu nga esimu eri yagadde okujja wano ku 0752 87 24 21 tujiddemu 0752 87 24 21 kyebaba bateerabira nti eddagala lyava ku jjajja wajjajjajja kuva ku jjajjange zezziwe erigenda ku jjajjange Kalagala nerigenda ku jjajjange Lafayiri Musoke nerigenda ku taata wange Muwongi so eddagala nzize nditambuliramu ndi musaayi gwa ddagala ne gwe banzibulamu maada Nabukeera musawo Muganda so eddagala ndimanyi nnyo siiga liyige oli ajagamba Nabukeera yakola journalism oyo muwala yasoma journalism ate eddagala yabiyisoma ddi kati ebyeddagala nabiyiga ddi anko ataleta certificate ezo tuziraga abantu nti ate nzikiriziddwa twanguya akantu kennuunyi kano akagaba appetite tekamukola bubi certificate ziteereyo abantu bazirabe katandise okunkolamu omulimu kawulira ozirengedde zo zampeereddwa eya kampani nga Nabukeera Organic Center eyange ng'omuntu enzikiriza okujjanjaba abantu n'eddagala ly'obutonde so gwe abadde ali eyo ng'obuusabuusa ndowooza okitegedde bulungi nti Nabukeera manyi mukozi wa TV kubanga eri abantu eyo abajja okulanga gye tukolereye ku radio ne TV ne bamugamba ennaku zino gavumenti yakyusaamuko obanga waabonawalanga n'okujja ne certificate n'ogiteekanga nti certificate yange yeeno okulanga naye abamubaga nti era certificate yekwiza okulanga ng'atagirina ate kakati omanyi ate kakati omanyi omwana nagiteeka mu mpale omwana n'agyoleza mu mpale naye kakati naye nga ndi certified wano Nabukeera Organic ziizino tuli mu mateeka mwe tukolera ate ngera batukkiriza ng'abakugu kale byebyo neyanziza emboozi muyigge okunkyazaako nsiimye nnyo kansabira abaana abawala abanoonya obufumbo bw'ofuna omulenzi osooka ojje tulaye kye tumukolera tukooye okunobaanoba mutereereko mu ddya limu. Amina. Yesebo. Kale toyenza nnyo toyanzeege kkiriza tumalize sheeno nenga tunaba kumaliriza njagala okutegeeza gwandaba nti tulina emmisa ku Lwokuna luno ku Kereziya ya Yezu Kabaka era nga okujjukira n'okusabira na demokrasiya Dr. Andrew Takome Kayiira n'omuteerabirwa Ponsiano Kafuuma tugamba nti jangu wetabe mu mmisa eyo era nga ebbaluwa ekuyita esoma bweti egamba nti ekibiina mujjukira bamwoyo gwa ggwanga Patriots Remembrance Association Uganda para ne Democrat Fraternity Uganda DEFGA bikuyita mu mmisa ey'okusabira abagenzi Dr. Andrew Takome Kayiira n'omuteerabirwa Ponsiano Kafuuma era nga n'okuba ku mboozi ey'ebyafaayo byabwe. Mmisa egenda kubaawo ku Lwokuna luno ennaku z'omwezi zigenda kubeera mukaaga omwaka guno 2024 omwezi guno ogwokusatu essaawa 4 ez'okumakya egenda kubeera mu Ekereziya ya Yezu Kabaka Christ the King wegenda okubeera mu kibuga Kampala. Emboozi y'ebyafaayo byabwe ejja kubeera oluvannyuma lwa mmisa era ng'osabibwa okutegeeza abalala awamu n'okukuuma obudde. Kale mujja tujjukira abantu abo tubasabire ate nga naffe bwe twesabira ku lunaku olwo
tukwate obudde side awo era nga ayagala kumanya ebisingawo ojja kuba ku 0752 45 54 7 oba ku 0704 708 39 oba ku +44 74 04 77 94 53 so oba omanya ebisingawo side awo kale senga toyanza toyanzege tusaba tukwategane omulundi omulala mwebale kujja kundabako nze Jeffrey Mayanja tulabagane